wafe omulungi ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa April anga mu studio nakola sirimuze kanzeka abulandimu ne pastoroni nga tuzze okugaziya engeri omusota gye gubunyemu eggwanga pastor nkwaniriza sanso kulaba ko nyabo mulundi gwangu gusoso okukyazibwako omukyala ku Export TV nga nesimi sikulaba nga kongo kyaza muntu mulala naye ndoza era okusagusimye kwata gwe amina tujoke ladies first so musumba olunaku lwayo twagala otunyonyole omusota engeri gye gubunyizamu eggwanga gye gusaasanye mu ggwanga yes abalungi abatulaba yonna gye mutulabira Mukama yeebazibwe samu ekitiibwa okubeerawo kwammwe n'okutulabanga omanyi bwe muzannyanga like baako interview yonna ne mwogera abantu ne batabiraba kitegeeza bye mwogera temuli makulu naye tubebaza mu abafudde bye twogera okubanga bya makulu Mukama abawo omukisa nzizamu ekitiibwa Export TV Mukama agiwa omukisa kubanga obubaka buno abamu temwandibufunye naye okuyita ku Export TV Mukama natuwa omukisa okubanga tubaako bye twogera ate nammwe ne mwekuba mu kifuba ne mukyusa obulamu bwammwe so nabali ku Rise Church Mukama abawo omukisa yonna gye muli bane tulida crusade tugenda Masaka abe Masaka ekyalo bakita kya Mukama tukomawo nga 21 22 23 date ezo tugenda kuba tujja ne Export TV tujja nayo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu so mwena tuba invitinga buli muntu yenna asobola okujja beerawo tugenda kubeerawo ekya Mukama wetugenda okuteeka ku Masaka lozayi Masaka wene mukiwulidde yes naku z'omwezi nga 22 23 24 tugenda kubeerayo so nawe yenna asobola okuyimirira ku olw'omulimu ogwo bamanyi abantu bano bamanyi kye bayita crusade crusade si kukwata n'oteeka wali akadaala n'otunda byotunze no crusade oteekamu nga mu buliwo olinga alaba nga atagenda kufunamu naye mu nsi eri etalabika na maaso ey'omwoyo ofunamu crusade tetugenda ku sente ze mutuwa tetugenda zikozesa kugula byaffe ne tuzikozesa omulimu oguzituweeseddwa ogeza tugenda tutwala loole ey'ebyuma tutwala loole ya stage tutwala abaweereza balya banywa okitegera maama so bingi nnyo budget yaffe eri miliyoni 8 eya crusade eno ate obudde butuuse guno mwezi ogwokutaano tugenda okugendera bajjawude basebo so gwe wenna asobola okuyimirira yimirira gwe wenna asobola okuyimirira so ga musumba nze ngenda sasula transport abatwala ngenda sasula transport abatwala musumba nze ngenda kugulayo essaati za Export TV neza Rise Church kanzigule muzigabire abantu eyo osobola okugulayo amasaati namanyi edda twagenda nga ffe ku crusades abantu bamanyiranga genda kulya mmere kwebiseyo nga crusades baberanga emmere okimanyi nti overnight zaffe ezedda bafumbanga obuugi overnight mwabunywako kati ng'omuntu ajja ku church ng'ekimuleese si kusaba naye nga azze kunywa alinda mu kaseera kali wagenda okukwatira tifini akaloobo bwe kati abamu basalanga obudomola bulita 5 obwo n'abusalako omumwa wano n'agenda nakantiiramu n'atula mu kitooke bulaza ebyokusaba n'abyerabira n'akuba otulojjukira obuugi bwebasa kakati kanisa yonna neyeebakanga musumba ali bize wali abuulira yebuulira yekka temusumagiranga ate oba oyagala okulaba nti nno abantu b'ekkanisa beebase nga mugenda kukatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo bwe munaazuukuka amiina abantu n'okozuukuka nga boogedde ku amiina buli obu twalina sister yali yeebase mu kyaki kiro nakati musumba kyava agamba bana sitaani mubi sitaani teyeetaaga kwesembereza sister n'alyoka ayimuka n'agamba I receive it yali yeebase kati bwe yakomanga agenda okwebaka ndoza yekoma musumba alina kyagamba nti twala omukisa kati iwe yakomaawo kati atandikiraawo njukira wookomye wootandikira n'atwala sitaani kyova olaba ntera okugamba abantu nti mu kkanisa bw'ogenda mu kkanisa oba mu kifo kyonna nga osuubirawo Katonda waliwo ebintu bibiri waliwo omukisa
olwo n'ekikolimo n'okuwaayo laba okuwaayo kuno kulungi ne waliwo omukisa gw'okuwaayo waliwo omukisa ng'owaayo olwo n'ekikolimo empaayo gy'owaddeyo owaddeyo n'omutima bayibuli egamba nti katonda ayagala omutima ogusanyuka nga guwaayo owaayo ng'osanyuka oba owaayo sirina kyakukola musumba Ronnie ajja kunyiiga banandaba batya nga siwaddeeyo olaba mu bayibuli muliwo omukyalo oli eyeetunuulira nga talina ssente naga ngenda kuwaayo kyo agenda okulaba nga ekyomuwendo kyokka ky'alina lyali peesa okitegera maama lyali peesa era lyeyakwonola bayibuli eyogera kristo ku bonna bwe baayogerako banyabudi basebo bayogera kuwa peesa goloza yali awaddeyo yekka layini yali nene kyovola baganda baffe abakristaayo balina omutima omulungi bawaayo mu kyaki naye si kirungi kukwata ddinisa lyowaddeyo ne bateekako amannya go tobiraba mumakubo kati yes already empeera oba omaze ogifuna okitegedde ma empeera oba omaze ogifuna so abantu bano tubagamba bw'oba owaddeyo bayibuli etugamba nti omukono ogwaddyo bwe guwaayo ogwa kkono tegumanya omuntu asobokera ku makya n'akugulira akacupa k'amazzi ako n'alyoka akwogedde namuyamba ojuje dy atya mulabi kiriba like kacupa ako so bw'oba owaddeyo manya gw'owaddeyo katonda abalala kankubuli yaffe mu kyaki yaffe tera okugamba abantu bajja ne bawaayo ne bakola batya naye tera okubagamba nti mubaamu abantu sebo mu bantu baffe ng'olyaga musumba Ronnie ng'ageze ettama teyalirina ali ku sente zaffe olubuto luzze lwali luvuddeko ali ku sente naye ng'agamba mbu ali ku sente zaffe tawangayo yadde olw'ataano so gwe yonna agenda okuyimira ku lwa crusade y'e Masaka nga tugenda ku topiki yaffe eno enamba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 jidde mu Luganda 0708 0708 kanjiddemu 0708 39450 ereeta amannya ga kalungi Ronnie oteekako sente za crusade so ga musumba nze ngenda kugula gulukosi w'abayimbi ngenda kugula amazzi g'abayimbi ngenda kusasula amafuta ag'emmotoka ebatwala abaweereza ngenda kukola bwenti so tugenda genda n'ejja eddene abaira akayimu tujjukira twajja n'abantu like 30 ebyuma twajja n'ebyuma nga bya mulembe stage yali ya mulembe byonna byali birungi so e Masaka ate kisukkako kyetutwala stage nnene ebyuma bingi abaweereza b'amaanyi twebaza Mukama so kigenda kuba massive kya Mukama ekyalo bakita kya Mukama omanyi twatuukayo omwami omu twalina mwami Soda oyo omwami yali avuga bisagazi ng'alina smartphone ye n'atuka mwami Soda si ye oba ye ono si ye musumba Ronnie ali ku bisagazi ng'olwedde abamanyi abantu bangi bambi mwebale kutambuza butambi bambi abantu bategedde message kikulu nnyo okumanya message gye tutambuza Mukama abawo omukisa bane kampisewo kano waliwo abantu abali mu kumbika bane sifanga mulekerawo okumbika bali kunze babika bafuukidde kya waliwo yansi gwe nasanze nakweza omukyala nankwata omukono tofanga ne Mukama sifanga munnange osanga olina gwe bafaananidde nedda boogera erinnya bali batula babloga batulira ddala ku mikutu ne bagamba musumba Ronnie wabadde ayogera ku byensi etategerekeka ensi etalabika yafudde amangu ago nombika nga sineebika bwe najja ne mu mawulire ne baga nti neebise kati ngenda nyakuba ngenda so bambi amawulire ago temugatambuza mabi sibituufu bambagamba nagudde ku kabenje sisobola kugwa kabenje bwentyo mpeerezaani gwempeereza mulamu bwetuweereza munene munene so banyabo ne basaba ku topiki yaffe ey'olwaleero nga twogera ku musota njagala mbategeeze mwenna abatulaba omusota gumaamidde ensi yonna omusota gukutte ku buli kintu kyonna n'ebintu bye tutwala ng'ebiri very tiny things very minor bajja basaba guyingiddeyo okugeza omusota guli mu makanisa omusota ye sitaani
lwaki bagamba nti omusota lwaki nkyogerako nnyo kubanga bayibuli eyogera banjabo ne basebo sitaani yeewaggula n'ayagala okuwamba taata malayika Mikayiri n'amukwata n'amusuula ku nsi bw'amusuula ku nsi bwe yatuuka ku nsi n'atandika okwe-establishinga his kingdom n'azimba obwakabaka bwe banjabo ne basebo sitaani ono omusota oba gwe bayita omusota banjabo ne basebo mu ggulu yali muyimbi teyali mulwanyi ate nno omuyimbi ow'amaanyi ate omuyimbi ow'amaanyi kubanga bayibuli egamba nti bwe yakolanga bw'ati eby'owaatiro ng'avaamu ennanga bwe yakolanga bw'ati ng'avaamu gita emirere like yavangamu yenna katonda yamukolanga nga music kati bwe yajja ku nsi bajjawo ne basebo teyagwa yekka yagwa bayibuli egamba kimu kyakusatu ekyeggulu bamalayika kati bajjawo ne basebo kyeyakola bwe yali ayogereza yagenda mu sekita zonna ng'ajjayo abasajja bamalayika ng'ayagala kubeera nabo abagenda omugoberera kati kankubuulyeko kino yagenda mu music n'abaako bajjayo n'agenda mu fashion n'abaako bajjayo n'agenda mu byobulimi n'abaako like nga bw'olaba ku nsi sekita zonna zetulina tukopa ggulu kubanga mu ggulu gyebiri leadership yonna mu ggulu gyeri okitegeera maama nti buli wamu yagenda ajjayo kati bwe yajja ku nsi okukola gavumenti ye n'establishinga nagamba nze gundi waabwe nze abatwala bonna naye ngenda kusigala mu music nebira ngenda kuba mbigoberera naye music yono ngenda mukola ntya gwe ngenda oteekamu essira kubanga kyamanye nnyo kyekitrendinga kakati kyeyakola kyekiro n'agamba nti ne mu fashion waliwo n'amusobola n'aleeta omusamba bukita Jezeberi n'aguteekawo n'agamba kakati ani katonda w'entalo n'aleeta gwe bayita Poseidon atuula mu mazzi ye kabaka w'amazzi ye katonda w'amazzi yeyita katonda w'amazzi naye n'amuteekawo kati buli sekita yonna alimu mwali naye banjabo ne basebo tutuusa olunaku lw'olwaleero ng'omusota gw'ocupayinze buli kifo kyonna mu governance mweguli mu byobwakabaka mweguli mu makanisa mweguli mu byobulimi mweguli buli wamu kati apasita onyagala okubuuliza nti mu byobulimi guyingiddemu gutya mu byobulimi guyingiddemu oli yandigambye ebyobulimi culture kiringanga kyaffe kya bulijjo kati oli neyebuuza culture guyingiramu gutya kakati maama kankubuulire olwaleero abalimi basobola okunjulira olowooza bwe twalimanga luli bwe tulima kati ate nga enjawulo weeri kati baleeta ensigo baleeta tractor kati ensigo ze baleeta ezimu ku nsigo ze baleeta ozisimba lumu tolimbu zimanya bwe mmala okulima kasooli ono ngenda kukwata ku nsigo ze nfunyemu nzisimbe okimanya ekyo wali okiwuliddeko ensigo ezo ze baleeta zitta ettaka ensigo eyo ekula n'emera kasooli nga mungi naye ng'obugimu yabukola etya nga togenda kuddamu kusimba sizoni eddako kasooli olina simba kirala bebe bosanga nga sizoni nasimba kasooli eddako nasimba ebijanjalo nga tebisobola kudda mu kifo kyekimu kubanga mu kusooka ensigo gye wateekamu yatta tekkiriza nsigo ginnayo kuddamu kubeeramu okitegera maama nti kankubuleko ne mu palamenti yaffe ezo oba palamenti zonna omulaba ayingiddemu to the extent nti ebintu ebitalina makulu bye biyita kituufu ebirina amakulu tebabifaako babikasikeeri babisuma wala nnyo yes emisota giri mu buli kifo kyonna amasomero abaana baffe batwala amasomero ekiseera kigenda kutuuka bajja ne basebo nga tosobola atwala mwana wo ku ssomero lyonna n'eryabalokole actually ennaku zino ali ku media okwo nga mpulira abaana bakomplaininga nti abaana basomera ku masomero ag'enjawulo wabeerayo emizimu wabeerayo biki amasomero agasinga gawongayo abaana so kati gwetwa omwana wo genda okula mwana mpolampola alwadde mpolampola kakano mwana ng'afudde so kitegeeza era wali esomero eyo maama wali esomero eyo buli mwaka bafiirwa omwana buli mwaka amasomero mangi naye kankubulye gali mu ndagaano n'omusota badayirekita b'amasomero abasinga obungi bali mu ndagaano n'ogusota guno gikyakola kyekino nti gwe leeta abaana nze nja kuwangayo omwana omwomu buli mwaka kati temukitegeera si amaanyi ate naawe obeera eno ogamba
era abantu bafa bulijjo kati ate badde bakuwangaala buwangazi naye nga bajja olese kigenda kibatoolako obulamu mpola mpola. Amakanisa kati kasooka tuddeyo ku masomero abaana bammwe mubatwala ku masomero ne mubateekayo gwe n'okanya kuwuliza metroni ali atya abaana waliwo essomero lye nagendamu ng'abaana ku hafu y'abaana bali ku ssomero balinga 100 hafu yaabwe 5 babeerako kanula yaki kituufu buli kaseera balina ebibanywamu omusaayi abaana baloota ebirooto byebimu nina essomero lye nakyalirako ng'abaana baloota omukadde atambula buli omu nange bwe natandikayo saaviisi nange omukadde nanneeyoleka ne kantunuulya wekati ne katamu tasomero eyo ya essomero liri eyo saizi eyo bombo nange siniafo by then ng'abaana bangi naye nga buli lunaku abaana balwala kati omusiniafo yafa ogwo omwaka twafiirako abaana 2 naye ne bagamba it was just accidentally okay abantu bafanga bulijjo naye ogenda okwekkaanya mu history eyatandikawo essomero eryo nga kiraga kintu kyava dda ate nga ekiro mu ddoma abaana bagamba simanya mbuno ogumu simanya atambula bikiyo betowe kati amasomero kyolina omanya tugenda tuka ekiseera nga abaana bo tosobola kubeesigisa ssomero lyonna abaana bagenda tandika okusomera ebweru aba batalina ssente bagenda kutuula waka n'agabalokole ate abalokole ye wasinga n'emizimu amasomero g'abalokole mwe masinga emizimu naye weewuunye gw'ojjawo mizimu ate lwaki emizimu gijja mu ndiyo okitegera maama n'ebisiyaga tubyogerako olaba mukama yaŋŋamba nti ebisiga bigenda kweyongera naŋŋamba ne yunivasite emu kwe bigenda okutandikira okubuuminga mu nsi bijjule bajjawo ne basebo bwe yamala okubiŋŋamba mwami Museveni n'agamba ebisiyaga tubiweze mu Uganda bwe yagamba nti tubiweze mukama aŋŋambye mukama alimba bukyabiwera omukulu byongera kuyimuka tikitooko yonna batikitokers abasinga obungi babirya tobiraba ndowooza amakanisa gabirya abaweereza mbagambye omusota guno muzibu mukalaba muyaaye mugezi gutusinga okutegeera naye bwe tuba tunaaguwangula tulina okwambala omwoyo omutukuvu bayibuli eyogera nti abakulembera omwoyo wa Katonda eri Baluumi 8:14 nti abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda kitegeeza tugyewo okutegeera kwaffe tukkirize Katonda atukulemberemu nga tunakola kintu kyonna maama sooka ogambe mukama kino ekintu kye ngenda okukola kimpisaawo si buli kintu ekirungi nti kikuteereddwa mu maaso go nti kikyo nti waliwo gwe kigwanira waliwo gwe kisaanidde gwe ng'oyinza okuba tokisobola si buli nti mmere ennungi gye batadde mu maaso go nti ogirya emmere emu mulimu obutwa okajja okoma okulya ng'osemberera okufaako okitegeera nyabo so ŋŋamba abantu bano mwenna abatulaba yonna gye mutulabira mbeegayiridde twewala okuggulira omusota guno oluggi okuyingira mu bulamu bwaffe kubanga mbagambye gwe wenna asobola okunywerera mu kkanisa gy'osabira munywera ekkanisa zoonoonese omusota guli katuuti gubuulira nga guli mu kifaananyi ky'abantu muntu era mukamba buli mwami Abba asobola okugamba ne mwami Soda nabagamba obujulizi nabo bagamba ne bagamba ekiseera kigenda kutuuka nga baasi zigwa taxi zigwa emmotoka zigwa obubenje ne bubeerawo abantu ne bafa ne banoonya driver nga tebamulaba ninga akabenje akabaddewo nga ne driver kabadde kalina okubanga kamusi nga driver yabadde yalazeewa musota gubula bano babulaza bagenda kuwasa abakyala nga musota ajje waka afumbe naye nga oli ku mbizzi osegera maama ng'oli ku musota ogwedde emirimu era nga ekiro oba weebase nga gwezinga nga kutuula awo nga gukuyonsa mami Abbe kino kikulekawa mukulu Abbe kino kikulekawa bwana banga musumba agezaako tonteekayo zembooko zizoweka sinagagalamira so bajjawo ne basibu emisota giwaamye buli kifo kyonna kambawulire nabagamba abaliko abagoberera wano nabagamba nti ekiseera kigenda tuuka emisota gyesimbewo mu kalulu
tugiwa akalulu gigende giyise amateeka gaajo. Yes, omusajja aveeri afune ettutumu from nowhere. Nze nina abantu bendaba kati kamabuli waliwo omuyimbi wano mwana mulenzi alina ettutumu n'emabegakawo baadde bakamukwata naye bwe yavudde mu kaduukulu abantu basaasaanya abantu ne bajjulawo wonna golooza amaanyi agajjawa. misota tuli najo banyabo ne basebo tutambula najo gwalinya taxi manya alinya boda manya givuga boda nga si bantu gono labanga omuntu akusaba sente ne banyodo sebo nga si muntu era abantu banje omukisa gwabwe bagubajiddeko mu taxi kwata ka 200 n'okaweereza kondakita totunula nayo goli maaso kwata sente zo kwata 15 n'omuwa kumba omukisa gwagugendeddeko ku 15 kano kati ye sitaani awa ababi. Okitegedde maama naawe koolina akatono omulabira bwakakutwalako tayagala weyongereko ayagala obeere mubulamu obw'okwejjusa. Lwaki nalokoka? Lwaki ndi mbulokole? Ye nabaaki nze? Ye lwaki nze? Ebizibu byeyongera wange gwagugulidde oluggi gutuule munda mu nnyumba yo. So amakanisa mbagambye abantu mulekerawo okuzungazunga mu makanisa eyo gy'oli munywera kubanga abasumba bangi nga si bantu misota abamwagana n'amakanisa gammwe ag'omukyalo. Tulina abantu wano ekimu ekyekumi akiwamu. Yes. Musumba gundi alina amafuta ennaku zino gundi etula ku ye omwoyo mutukuvu ekinyonyi kita na kinyonyi ekinyonyi kijja ne kimukola kitya ne kimutuulako. Mulokole fe kiki ekitutuulako mpa abaana fe ki sekanolya kyaka gundi kamunye fe ki ekitutuulako. Ekkanisa gy'olina yadde ina abantu batono nga Mukama mwaga kiba kikulu okubuuza Mukama n'ekkanisa wano w'oyagala mpeerereze wano w'oyagala ntuuleze kambabuulire ku kyaki yaffe kino kyekiriyo. Nze ngamba abaweereza bonna yadde oyimba bulungi yadde obuulira bulungi bw'abanga Mukama si yakuteeka mu kifo mw'oli wano genda we yakuteeka togenda tusiba kubanga omuntu yenna yina ajeema bw'agaana okukola kyateekeddwa okukola mmwe nammwe kiba affectinga. Tulaba Yona, soma Yona sulemu no tosomera wano maama. Yona Katonda amuwa njagala baba n'abagundi abatulaba bajja kusoma njagala okibanye banjano Yona Mukama amuwa assignment amuga genda nkutumye mu kibuga kino gendayo. Yona n'akwata n'agenda mu kibuga ekirala. Bayibuli egamba nti n'alinnya ekyombo ebiseera ebyo lyato bwe balinnya bajolesebo omuyaga ne gweyongera kuki ani aleetera omuyaga okweyongera ku lyato? Yona. Lwaki? Yajeema. Bayibuli egamba nti emaali y'abasuubuzi yonna negwa mu nnyanja bagisuula mu nnyanja. Nga lwaki bagisuula mu nnyanja? Baagala ennyanja eryato lireme kubakola ki lireme kuzitoowererwa to the extent nti libalansinge ku mazzi. Yona agenda okulaba nga abantu ebintu byaye bifa. Abaali batwala eryato bagamba buli muntu yenna saba Katonda wo. Lwaki bagamba sabe Katonda? Abataase. Yona n'abagamba tewali alina kizibu ku lyato kuno nze nze bwemba mukuba emboogo nze gwabake. Okitegeera? Era n'abagamba nti munsuuleyo. Bayibuli egamba bwe bamusuulayo ekyennyanja ne kimukola kitya? Ennyanja n'etereera. Kitegeeza omuntu yenna atudde mu kifo nga talina kubeerawo asobola okubaleetera omuyaga gw'obwavu naawe n'okakaza. Buli muntu yenna atudde mu kifo atalina kubeera asobola okubaleetera omuyaga gw'endwadde nammwe ne mukitegeera. Okitegeera maama? So njagala abantu mwenna mukimanye ekkanisa yo buuza Mukama eno ekkanisa waŋŋamba mbeeremu ekiweebwayo kino Mukama waŋŋamba nkiwe mu kkanisa eno gw'okanya kuwaayo buwi wakanya kuwa abamu n'ekkanisa mwowa yeyo ntuufu naye engeri gy'owaayo nkyamu kivula kankubulye buli wowaayo bulungi ebintu bya Katonda biri very organized. Bw'aba yagamba nti awaayo ng'akola bw'ati embooko 10 ojja zifuna newankubadde owaddeyo nga kirabika ng'ekirungi naye ojja zifuna. So omusota guli all over nti mu ddwaliro okutwalayo omuntu okumujjanja olina okusiiba n'okusaba
nagenda ko mu ddwaliro lyaffe wano erimu wano mu ggwanga omukyala gwe nagenda okulaba mukyala musirikale muka musirikale ate nga naye musirikale kati bwe twatuukayo omukyala ngamba musumba ejjo wano abantu 8 baafudde netumugamba baafudde batya mu wodi mwali nagamba musumba nkubudde omukazi yazze ng'akwata ku bantu mbw abasabira buli gwe yakutteko yafudde nemugamba gwe teyakutteko ndeka namugambye saa kummanyiira ndeka abansabira mbamanyi mbw abantu baafa omukazi ne bamugoba mu ddwaliro mwebali mu malwaliro bakutte bayibuli terina maanyi bayibuli terina maanyi eyo gy'okwata naye ekigambo ekirimu bwe kiyingira mu ggwe gw'obanga namuziga apuulinga obanga puli okitegedde maama okwozinga kye bayita ka friction ne wabaawo omuliro ogwaka ekigambo tekirina makulu mu katabo mwe kiri oba mu kitabo kubanga n'ababikola bakulisitaayo bakatuliki asobola n'okuba musiraamu nga yarranginga ebigambo tekirina makulu nga kiri awo naye amakulu kibeera n'amakulu nga kitudde munda mu ggwe n'okitambuliramu kitandika okukola kiringa ng'essasi osobola osanga awo essasi essasi banna terina makulu awo gwe liteeke mu mmundu okakase nti okuba essasi limu amayembe nga gali ku kyalo ne gabyanya gakoma okubuuza naye muzukulu kiki ekyo kye mwatuleetedde mwakoloka mwaleese amayembe amazuugu ezasa eryo buli muntu afuna alusaazi kangendeke mu manju limu lyokka ekyalo kisenguka nzijukira olunaku lumu twali tugenda mu byobufuzi babega ddala nga tukuze nali nkyasoma senior 6 ndowooza ekyalo ekimu abavubuka beekalakaasa ne baleeta aba red top naye nkubuulira eno gye twali tubeera waliwo olusozi nga lunene kati nga bavubuka bakuma omuliro kuba biki bakyankalanya baluutinga ebintu by'abantu naye nkubuulira amasasi gaavuga ekyalo kiramba ne kisenguka ne kijja mu kyalo ekirala nabona emiwabu ekyalo kyavaayo eri ne kijja mu kyalo kino ne tutandika okulaba ku bantu abapya na bulijjo gundi atatambula bulijjo kanzeze sitambula korona alabika teyatambula na butambuzi yadduka tovala tunanya navubuka nga bagamba twerwaneko tukise ggwanga no balwane bakubesa seria tutatega buli omu akutte balwane muko balabe ubesasi ddyo eryo tolabanga jamu akwata simanya kundi ku Entebbe road biki eryo munonye ekisa ekibawaludde motoka ne zitambula bulungi in fact n'abazitudde mu bazivaamu ne badduka esasirimu so nkyenjagala okugamba abantu bano omusota gukutte guli ku nguudo gukozinga obubenje bweyongeredde ddala lipoota ya poliisi eraga nti obubenje bweyongedde lwaki nti bakanywa musaayi bali ku nguudo muntu ng'oyita ku muntu goloza muntu oyita ku mukyalo omulungi goloza muntu bakyotesebo nga musota oguwedde emirimu ate kankubuli abo abasajja balina zikoodi bakola obubonero kyovulaba nabagamba mu abambala engoye fashions ez'enjawulo nabagamba abavubuka nembaga nti olunaku lumu mba ndi mu taxi sikyazitambuliramu mba nkyali mu taxi ntambula tuli awo Kaleerwe siwe batunda ebigundi awo tuli awo Kaleerwe ngenda okuwulira amaaso gaagala gansiiwa eno emabbalibbali gansiiwa nga ki ekigenda mu maaso kakati ndi Kaleerwe awo ngenda okutunula ndaba eri mu maaso omuvubuka avuga booda ajja ffe tugenda mu kibuga yajja eno kati atuyitako bw'ati naye ng'ali mu sayidi eri kati ffe tupaakinze wano waliwo bye bajjamu kati tuba tuyimiridde wano ngenda okukyusa amaaso nga ndaba bulaazi omu ayambadde esaati ya bulaaka kuliko embwa emabega mu mugongo ekibwa baakikubirako kati atambula beeyisiŋŋanya bwekati nga beeyisiŋŋanya embwa nekola movement nekyuka netunula bweti nedaba omuvubuka ono yali avuga booda ng'alina kyerementi kiriko bu skeleton ku mutwe gwe skeleton kino ekinene ne kikyusa amaaso ne kitunula ne kibuuza embwa oyo omusibi otya n'embwa n'ekiddamu
debogerezeganya goyambala bwamba kamba buli ensi y'omwoyo yaddala bye tubagamba ndosobola n'okubanga ekisibye omwana yalina amagezi ng'asoma omugulira kiddole kankubuulira ebyo biddole bye mugulira abaana bibakozesa ekiro ati asula mu kaddole mwe abakazi abasula mu biddole munyakazi balina embeera zaabwe netira teddy bear njagala ya pink eyo bwenjikwatako mpulira ng'akutte ku ggwe oyo kawuula sobera oyagala ye desire y'omutima gwo kyegwagala kikola tulaba bana baganda baffe akatuuki musaasire mukasale mukatambuzi baganda baffe bana akatuuki obalaba gyokoma okusinza kiri ekifaananyi tekirina maanyi naye sitaani olw'okuba kibumbe kiteereddwawo sitaani ajja n'aleeta omwoyo n'akyambaza otegedde nyabo ekibumbe kino bakyambaza bwambaza akati gwobeere munange gundi kizito omuto yankoledde si kizito omuto oli ali mu miggo gye talina na budde bujja bali mu muguba ate bana eno abagenda enamugongo ne bagaa simanya muno bakutte ku magumba ezo mbuuko ale tubeeremu amagezi bagenda enamugongo ne bagenda ku ebyo gaba magumba gakwatako bwoti bagamba njagala mpite siniya fongeze ogambani magumba era bagamba gakola oyita mizimu ejo mizimu kyovola ba ekibumbe Masaka eyo ekibumbe ekimu bakikwata ne bakitema abasiraamu nekivaamu oguvundu katonda asovaamu oguvundu ensowera ne zijjula kuli kibumbe kankubulya kati bwoba oyagala okakasa gwefunayo ekibumbe ekyo kiteeke ewaka okisinze tandika akikuba empi sagala kummanyira lugezigezi lwabeewamu olunaku 3 zijja kumala ekibumbe ekyo jjo kikuba olwikibule olaba oba amaka ganasigala gago ojeganze nenyumba si yange yadde nagisasula oba yaani yagwera ennyumba yo ti nedda si yange mwami abe studio jegaana si yange sijugulanga nako na awajeganye nakati tiwa nange npo obujulizi yaleta kamera nga ndaba teri yange nice eno kama alabye naffe zembabuulira abantu beezirwaliza ddala abantu baba kati kankubuli mu Kampala wano mula Kampala yafe abantu bayina emitwe gy'enkoko nga bagusibamu akaayi oba akagoogwa mbugu mukuume ne bamala bagamba ku maca President Nagati amagye nga kuwadde Busumbaloni kwata Kampala yonna bwoti gyetooloole bwoti paaka abakolera mu bizimbe byonna byolaba ebyahamu kangeze nga kyahamu bakwati bafulumye obweru bajjemu engoyi ojja kwewuunya ng'oli ayina akagologoosa kaddole ate ennaku zino ogwo muze guli nnyo ku bawala ba campus bambala obuntu obutiiti bukola westline obutiiti naye nze yamala okukizuula obutiiti obwo bulina kuba erudda emabegako bwatraininga nnyo obutiiti obwo ng'era buli mwana ayambala akatiiti muneeno mu mikono mu magulu mu biwato mbubukola gundi westline wato kati kankubuuze maama fe abatabwambalako yadde nga tulina ebiwato ate abalala bubanyiriza kwegamba gwe abe nandabanga style gyendimu ddala nnyo ng'anyiridde akatito katadde eno n'onyirira mu feesi njaba kuba emiggo mmwe staani kati no tulina bingi ebyokwogerako naye singa njogedde ku kyakatiiti oba ekyobutiiti obwo obutiiti buli ayambala obutiiti manya bino manga oli mulayini ne Jezeberi buli ayambala akatiiti oligamba nagamba nga wayiseewo akaseera oli mulayini ne Jezeberi kubanga buli wooteeka obutiiti mu kiwato kyo babuyita okuti amakulu gaako amakulu ageekusise kakuyambako okutereeza mbu ekiwato naye bajjawo ne basebo amakulu agali hidden kagolokosa okwaka ate ambassamu n'eddagala kagolokosa okwaka gwe bujja okomanga katiiti byowuliranga baagala bakwate muntu kazukusa kyekimu n'obuleega obutundibwa ennaku zino oyambala akaleega ne katandika okukwata
oyambala akapale gwo boy ogenda okuwuliranga mwana mukulu avudde eno ku ntebe ye atandise okutambula anoonya entebe endala gyebiri nti okwonooneka obwononefu bweyongedde omusota guno gwe guleese obwononefu buno bannyamu ne bassebo nti osobola okubeera ng'olina mwana muwala mwana mulenzi nga muli bafumbo n'omwami wo bannyamu ne bassebo nga bye mukola omwana abasinga nga mukuguna nnyo yayagala okuzomesa maama naye awotereze abaana b'ennaku zino nno mweberere taata social media nno naye nkulu nnyo mu kwonoona abaana b'ennaku zino naye osonga nkulu nnyo enoonya abaana tatakyusaamu moderator iswe bazi amina banange tambuliramu yeyo banyama ne basebo nti abaana bonoonese nti omwana mwe bye mukola mu kisenge ye asobola okubitayimuzinga mutayimuzi ate abamu obuzibu tulina nti abamu tuli ku busingo luumu mwatookawo buddeeka omwana akuza alina emyaka 10 kati byonna ebitambula kamese tambula gwa bano bamanyi kati oziza n'omugamba nti simugiveeko gijjeeko n'akulaga nti agijjeeko naye ng'abaana abeerawo nga kwekebera bugundi bedikava yo bate muli katuli eyange tekalina eyange tekalina eyange terina katuli so kebera abedikava z'abaana abo n'amasuuka muyinza okubamu akantu akatono bwe kati banyabo ne bassebo nga bw'olingiza bw'oti omwana alina byalaba so tusabe omwoyo gw'obwavu guve mu nnyumba zaffe kubanga banyabo ne so twetaaga okubanga abaana balina ekisenge kyabwe eri nga eno nga tebawulira kigenda mu maaso eno nga ne bwe mwevuma kubanga nakati abaana bavuma bannaabwe ebigambo babijja ku maama ne taata bye beerangira okitegeera nga beerangira ffe twakula tuzannya ebyamaama twafumbanga butokoso wafumbako ku butokoso mwabufumbanga wazannyako kubanga maama ne taata aha kakati bajja nese ng'omwana aleetera ddala ekifaananyi kya taata omulenzi kyazannya nakuba maama nakuba n'abaana mwe lwaki temunanaaba abijjeeri maama taata afuntula katonda ate mwe bwattuzi kakati ne maama naye n'aleeta munange maama afukamira abiraba maama wabikola atya abikola ewaka kyokola bayibuli etugamba nti mukuze abaana mu kkubo nga ne bw'anaakula ekkubo eddungi nga ne bw'anaakula eri mu ngero ne bw'anaakula talirivaamu kitegeeza kyalaba leero kambabulire ensi eyonoonese nti ne ttivi z'abalokole omuntu ayimba oluyimba nga luyimba lw'abalokole nga luyimbidde ku biiki ow'akapale n'ayitawo ng'akabina kali bweru ate nga teryanyeze abafuna gundi afunaki views ne likes kati bwebanga views ne likes ziri mu kweyambula mu service nkende ku macha nange nimirye katuuti mbalaga amasengere atala musoma tegezako bot ojuza Allah ko tegeyati wajuza dda wegendereza nnyo banene abantu abateekayo bineno ebintu ebigattako abantu nekingaze nga biri education otekayo wiiki emu olinga mu 24 nesaye ekyebuseegwa etya otegeere nti nno abantu mu nsi gye bali gamba nina akatambi omwana ke yampeereza omwana agamba yakampeereza ndowooza kali of recent omwana kitonga kigamba I want my book I want my book I want my book I want my bag I want gwebye bibiri nempako wenkateeka gurupu dakiika ezo nga bazemu bakampeereza ate soomu naye empeereza enjiri nteekayo enjiri mu gurupu teri agizza teri ogenda okulaba abagize abakiraikinze kankubulye tulina abaana bangi wana abaana baffe bali mu groups ez'enjawulo senga kulannama senga kutiidiika basingo bali mu bigulupu ebitategerekeka naye gurupu z'abalokole tebazibeeramu gurupu ezigaba obulamu kankubulye enkola live bane era mbayita mwenna abatulaba ku expo tubeerako ekiro 8:00 ne dakiika 2
mbeerako ku Arise Church mbeera live tuli mu kusaba tugita the wake up call mubeereko ekiro buli kiro paka lwakutaano mandi paka lwakutaano naye enamba y'abantu abaliko si enamba erina okubeerako twandibadde bangi kubanga biro bye tuli byetaaga kunywera na kusaba naye saawa ezo waliwo aba ku TikTok ate ng'akimanyirira nti eri bali mu kusaba live yammwe nebeerako abantu batono naye nga abanjawulo basaba nti abantu baganye buganye okwekolamu omulimu bajeemi balaba biri bye bibasingira balaba bye bibasingira kyova olaba mbasaba mwenna buli ali gy'oli bino ebiro bikambe oba tonda bakuzuukuka kati bino ebiro bye tulimu bikambe bayibuli egamba nti mutamirukukenga mulabenga kubanga omulabe wammwe atambula awuluguma ng'empologoma enoonya gweneerya tuve mu butamiivu oli wagamba nti tamirukuka kitegeeza akulaba otamidde katinoonyawo embeera ey'okumira eddagala erikuyamba kanya omwenge guno gwolina oveeko hangover ekyo so banyaolesebo tulimbira ebyekkanisa mweyina okuzuukukira ninga tukyebase tulimbira ekkanisa nga erina kuzuukuka naye twebase mbagambye omusota guwambye buli wamu gulina ekkatuuti gulaba musumba kuyita mbawaddeyo mbawaayo tomanyi gyabaayo kumba abatwala mu gusota abagamba musota gwe mbaleese gwe nogabadde musumba atuwaddeyo nono nga musajja naye nga yeesaza akakondo kamini kali eno naye nga abulira nno njiri bangi babimpeereza nange abaana babimpeereza nga afunye kiwiigi yesiza ng'omukyala naye nga musajja nno wa Katonda na pasta nti kankubulyeko maama olwo omusumba yagamba abantu nti abasajja ngenda bawa filifeezi muleeta ndaweya nti buli omu n'aleeta ndaweya ezakataketake eza bulaaka bagala filifeezi kati naye najjayo eriri eriringa ttundubaali n'aliwuuba kati gye yakoma okuliwuuba mbonga eri bafunda filifeezi namwe muwuube awo nalabako mpale ez'ebika ebyenjawulo nali sizirabangako ennene entono ebbaafu abanga oli agize okutegulula bbomu n'abakazi ne bajjayo busitulingi abakyala nno baboononedde ddala baboononedde ddala simanya naawe bwambala Mukama yanzijawo yannyamba ekyo kirungi nga mwami abba agamba nedda oyaga nnyo okujjonkera so obuntu butrendinze nnyo naddala ku campus bayibuli etugamba nti tuleme kutambula ng'omulembe bwe gutambula bayibuli etujjukiza nti tituli mu nsi naye tetuli bansi kitegeeza ebintu byonna ebiri ku nsi ebisinga obungi ebitujja ku Katonda in fact si ebisinga obungi byonna ebitujja ku Katonda tubyejjeko tubyeyawuleko kigenda tuyamba mugamba bulire oli ku nsi mukazi gwe oli ku nsi musajja gwe naye tuli wansi buli kintu kyonna ekikuvuga bayibuli egamba nti omubiri gututwala mu kufa buli kintu kyonna ekikuvuga nga kikutwala mu kufa mulokole kyejjeeko kyo kimanyi tuli mu kanisa naye tulinayo abalokole abakuba pate ku mabaala abaana baffe mwekkiriranyiza mu abali ku university munywa emyenge mugenda ku pate ez'ebukaba kakubuli banyumiza wano Uganda tuliwo pate ezitegekebwa nga babakuuma nobakuuma wabweru mu kizime mwe bali kikuumibwa naye ng'ekiri munda bali bwereere banywa emyenge bwegadanga tewali buzibu balabanga kyabulizo waliwo entebe waliwo obumeeza gwe woowulya woyagala okumusindiikiriza kyokka ng'ekyewunyisa bamaama wakawaabwe bali mu kusabira bawala baabwe mukama omwana wange mukuume waleme kubaawo kimukwatako mugobako ebisajja ebitategerekeka mukama kumbe sister muwala omugulu guli waggulu ku kisenge baguwanise alinga afuna guzu nimbye tolimbye naye nze Mukama wo amazima gange nti yanzijawo anti kati gwe walokoka nkulaba nkugoberera walokokera ddala naye abantu gye bali tulina basisita mulokolenze nkubuulira nga maama we ali mu kusabirira Katonda mwami Abe nti Mukama kuuma omwana wange naye ng'omwana omudinka kyakola omwana w'abandi bamuwanisa okugulu kuli eri
oyaga 360 bamuwanisa okugulu kuli eri omulala bamukubiza sama atunudde wansi yes babikola ate obalaba abo bolaba namala najja natula mu kifo ekyomu maaso mu church namala nagira nasiyiriza mbu omwoyo ajja mbu musumalidiza asinza omwoyo ajja wa kamera zalabye kamba buli kintu kyonna kyokola bino by'oluvannyuma zikamba bulyeko babegako nabadde waka nga ntudde ndi mu kwogera n'omuntu omu kati twadde mu bibozibozi twaliwo emboozi ze twadde tunyumyako bwe namaliriza banjawuleso tuba tumaliriza emboozi ngimalako nendaba abasajja babiri nga bakubye ekikalu bali mu nnyumba balina bu notebook mulokole wulira buli konna kookola oba kabi oba kalungi bakanotinga down kati awo notebook yange oba yenkanya nendyoka mugamba mukama nsonyiwa bye babadde bawandiika leero bisiimuule ze sigenda kubawandiise dda nga bawandiika bwe twali e Masaka twali tuli mu semina abantu bali bangi mwami Abe yali asooka okugamba abantu bali bangi ekkanisa yali nene ngekubyeko naye tuba tuli mu kusaba ndi mu kubuulira njiri tugende mu kusaba ngenda okulaba abasajja bakutte kamera bayita mu bantu balikodinga omu ku omu message eno wagiwulira nti ye nagiwulira kati galamira wakola ki watereeza wasigala mu miggo watereeza so bajawulesa tuli mu budde obw'okwetereeza kubanga ensi tekyasigazayo bbanga ddene obwononefu buno kankuli obwononefu bungi nze mpita ku kkubo n'obwavu mbuwulira buwunya mpita ku kkubo naye mbadde nzija mpulidde obwavu nga buwunya ku kkubo abantu baavu bagenda kuddukirawa kubanga nabagamba nga ntandika wano ku expo tekiseera kigenda kutuuka ate tekiri wala ng'abantu essuubi balirina mu gavumenti nga ne gavumenti essuubi erina mu bo era nabagamba ebigambo bino tibagenda bateekako emisolo nga gavumenti naye eyagala bwesavayivingira ate gwe naawe ng'onoonya w'osavayivingira nga tolaba saabyogera mwami Abe obutambi mu bujjeeyo tuddano ku mutimbagano ne twogera ebintu nadde n'agamba bya bulimba balimba yalooza enkuba gyetonnya ewaabwe nti neeri ewala gyeri okitegeera kati waliwo abantu nga bakyalinawo ku busente nga tonnaba kulaba struggles zonna naye ku mulimu tebakunyeenya oli mulokole okola ebyambyo ne byoyagala olina abasajja 3-4 naye nga tewali kibaawo naye bye twogera ano olaba nga ffe abalimba tuli bayaaye ekiseera kijja omuzungu yagamba time will tell segede bajja bano so twekolemu omulimu ng'abaana ba Katonda kubanga season gye tulimu yeeno ekkanisa kankubulyeko maama ekkanisa anytime egenda kusisinkana obuzibu obunene ekkanisa nyingi bagenda ziggala soon ekkanisa bagenda ziteerawo amateeka soon abasumba tulina okuddayo okusoma baagala diguli y'ensi ne diguli mu theology emyaka ena ng'oli mu kusoma abamu twakuwakuwa dda ntya n'okumpandiisa saagala naye baagala tuzzaayo kiki lwaki tugenda kuddayo ye sisitimu y'ensi bwetyo ti omuntu omu n'akola setibi n'agamba nti tugenda kugoba bannabbi b'obulimba naye nga ayogera si mulokole agenda kwawulirawa nti eno ekkanisa y'abannabbi kubanga bayibuli egamba nti ab'omwoyo bakemebwa bakeberwa ba mwoyo n'ab'omubiri okitegeera maama ti omubiri osobola okubasa okuleetera wano apo ne bagamba ennyogoga bali abaliko online batulaba ne bagamba apo eno ennyogoga nti abaliko online bagamba oba ennyogoga naga gikwateko tulabe okebera kubanga gwooli tenyogoga wamma onabadde alimba kati ali eri kizibu okumanya nti nnyogoga oba tenyogoga n'oba obadde omulimba kati olaba owandiise bino naye atulaba wano essaawa zino bana batulaba tebamanyi byotadde kuno naye kati ate gwe obimanyi nange ali wano osobola okubiraba nti aliwo mu mubiri akebera ab'omubiri n'aliwo mu mwoyo asobola okukebera ab'omwoyo so kati bagenda kuggala ekkanisa nyingi era ekkanisa egenda kuyita mu muyaga ogutabangawo tova mukama ngamba ekkanisa nti tugolokoke tubeere bumu tubeere kitole ng'ekifa ku kanisa ya musumba ani ono mwami Abe sebo musumba ani ono ng'ekifa ku kanisa ya musumba Peter
nga nange kwa rise kintuukako nga bw'ayita mu muliro nange mbangu giseemu yadde erisi direct nga nina okudduka ni kanisa olwa ekibeera kwa rise tekifa ku kanisa ya gundi babuli bajonesebo waliwo ekibuuzo ekiri mu kuyita mu gundi kya musumba simanya biki bisiyaga biki mukiwulira banjabo ne basebo kyafekitinga naffe dakituufu kyafekitinga ffe kubanga oli bw'akola ekintu kyakoze bajonesebo oba kituufu oba si kituufu mwenna kubanga tuli mubiri era bangi abavudde embulokolo olw'ekikolwa ekyo bangi bogenda okukeera ku makyamba ogenda kubabuulira enjiri bagaane mu abalokole muli bali olaba oli yakikola yes so tulina okwekumakumanga ekkanisa ne tutereeza ne twekwatakwata mulokole oyinza ogamba nze tebinkwatako bikukwatako olimba bugenda kukya ku makyanga nawe bakutwaliramu bwe baggala rise church nawe baba bakugadde tuzuuguke tubeeko kye tukolera ekkanisa yaffe mbagambye omusota buli wamu gukutte omusota guli mu kututeekerateekera mu kulembeza agenda okuddako guli mu kutukolera mu kulembeza addako naye ekkanisa mukama yangamba egenda kuyita mu buduume kati kakubulya mu covid mwami abe ojjukira bulungi mu covid yaffe gyali emyaka emeka covid yasooka ebiri ate eyokubiri ebiri gyonna ebiri kakati kamba buli weevu eyasooka eba yali ya myaka ebiri twalina basisita mu kyaki mwe twasabiranga nga basaba bakuuta essaala bakwata ne ku bisenge mukama n'akiyuza wasabira yateekawo ne raama yamera n'ejjintu mu kyenyi akutula twagenda okuva mu covid oyo nga batuyimiriza okusaba basisita bangi bajja n'embuto mu kyaki abamu baali bazaalayo n'atwanjulira yesu yebazibwe mukama yampa ekirabo musumba mukisabire mukiweeyo mu maaso ga mukama okitegedde maama mu covid katolo weba naayimiriza ekkanisa okumala emyaka egiwera golooza kyekigenda mulokole tukugamba wano osabe ogaana obeera nnyo mu byagundi mulaba komedi mulaba biki ogaanye okusaba bwe banaasitopinga ekkanisa emyaka 5 osaba olaba biganyidde waneeno nga tuli bangi ate kati banaaba nga bagaddewo tulaba tuyita abantu mujja mu kyaki banetutegese kati tulina overnight ya good friday ku kyaki tulinayo overnight naye nalangira nali ku kyaki ne mbagamba abantu nti mpulira mwoyo anuŋŋamya okusaba n'emisana service eva emisana tugende n'ekiro olaga maama nnyabo alina okwebaka maama nnyabo ng'osaba ki ekyo okitegedde oli alabira ddala nga obudde mugenda kutwala bungi ninga ebitalina makulu tubiwa obudde bungi era nze banje bwesebo ngenda kutandika sawa 6 service ey'emisana ku Lwokutaano enkya era mbayita mwenna ngenda tandika sawa 6 ngenda kubeerawo n'ekiro nyabbaawo anasobola okujja jangu sawa 6 tugenda kubeera live ku YouTube channel yaffe anasobola okujja n'ekiro jangu tugenda kuba ne overnight ekiro nenze ntandika misana okitegeera nyabo kubanga Katonda banje bwesebo obudde tetulina obudde bwe tulina obutono bukozese bulungi gwe mulokole ne bucha ku macha ne bagamba nti ogenda kufa obulayi emyaka 5 osobola okujigira n'ogibalansinga n'ogikozesa bulungi oba ogenda ku beach no kakancha kalemu akasemba kanegadangemu akasemba era boyina gikozesa bulungi oteeketeeke gy'ogenda akati naba mumasooka kuchakala aba abulayi weeks 2 kyobola mukama yatukweka ekintu ekyo kuba yategeera nti singa anaatugamba nti nno ogenda oba kati ngezo oyinza n'okutta banno oyinza okwewola n'akafiimu ke nalaba oli bamugamba bamuwa result seefu ez'omulwadde namugamba ogenda kufa obulayo myaka 2 nayeewola n'akola biti n'agenda buli kibi akikoze agenda okulaba emyaka 2 giwezo tafa ate namugamba onasonyiwa naye twakola result seefu sizizo kati yalina okuddayo asasula amabanja ge yeewola yenenye
teyetta yamaneta toyinza butetta gali manja mabanja of course so kituyigiriza nti tweteeketeeke ng'obudde bukyali gwali eyo atulaba bannange okozeewo otya okweteekateeka ng'obudde buweddeyo wedde tuli mu kaseera akasembayo mu nnaku ezisembayo za mukama waffe yesu kristo ng'ajja naye gwali eyo okozeewo otya okulaba nga weekyusa awo nno musumba we njagala tweyongereyo tubadde nga tugamba nti nno omulabe sitaani ateze gundi akutte audience y'ennyambala katwogere ku nnyambala kuba abantu asinga balowooza nti okwambala obubi kwe kuddawo bangeze simanyi naye abantu balina engeri bo oyambadde bubi ayambadde ebiwanvu amanyi mbeera ku campus eyo nga nginazeera get gundi asukali waffe yaŋŋamba ne mwana gwe kiki nalaba nayo ku muzadde wakuzaala kuba nze siringa abaana balala nagenda nekyeteekamu ne ŋŋamba kuba kati nze ndimu kiri nze sisiba nviri zitrendinga sambala ngoye zitrendinga era nze mbeerawo n'enviri zange sikola kintu kitrendinga kuba mmanyi nti omulabe sitaani akitambuliramu bulungi nnyo ate era ekintu ekyo ne kiba nga kinnyambyeko okuwangula ebintu bingi so musumba kati twogere ku nnyambala fashion sitaani bwe yatuuka ku nsi yagiwa omuntu oba omwoyo gwe bayita Jezeberi era bajja buli kawulaba akapale akafulumya akapya akaliko ekigambo enter the heaven nalabako akapale nga bakalanga enter the heaven then nonna church awo gye ndaba awo emengo simanyi unless they kill God kati nagamba unless they kill God ye church kagamba gasitegeera unless they kill God era zakyo baneze njawunye obetegeeza ki kati kambabulye bajja basebo fashion buli wolaba omuntu yenna ng'alina ebiweta manya ali mu bufumbo obufumbo bwalimu buyinza okuba nga abamu beegomba manye waliwo batwalaba omuntu alina ebiweta bingi naga ozijukiza ku campus waliwo omusajja omuvubuka yajja nankwana ng'alina bikampus ebiweta alina pini enviri ziri enzo campus bamanyi neeraga tonkwana nga olina pini tonkwana nga oyambadde balansi wo tonkwana nga toli mulokole kwegamba nzenze bukimu ye campus yenze kati kankubuuzeemu katono mbuuza kankuleke buuza ekibuuzo musumba kakati bwe mba sirina omuvubuka eyo nga talina byonna ebyo akwane nedda kale nze kyogamba kyogezaako otegeeza nti teweesembereza bintu ebyenkola bwetyo kubanza okuva kyenategeera eddiini yange kyeri kinyambye nnyo okubeerako nebyentisa mu bulamu bwange kuba osanga niwano wendisandibaddewo naye okuba nategeera eddiini kale teri muntu mutuukirivu musumba nabeerawo byogana n'ogamba ku lw'eddiini yange n'okulwa katonda gwenjagala kukkiriza kwange kambereko ebimu bye neeyawulako era ebimu byo nembyeyawulako sabira mukama akunyweze mu linnya lya Yesu amiina naye lwakulaba ng'okikola agamba oyo beefula gundi balokole ajja kugwa bwe batyo balowooza nti nno bagenda mu ggulu bagenda mugenda kwegamba naye abantu kale bo boogera bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalonde batono kiki ekikufuula omulondemu gwakyekola oyambala otya bayibuli egamba ebyesitaaza tebirema kujja nezimusanze abireeta weesitaaza bootambula nabo otegeera nze ndaba abaana ab'obuwala mu kibuga ndaba abaana ab'obuwala nagyempeereza nga ali mu kyaki naye ng'ayambalanga wansi nga bw'ayagala noga kakati ono waabeeredde wano ng'azze mu kyaki ng'ayambadde bw'ati kati ate bw'abeera eri ayambala atya kugambye ebintu bingi ebyokwambala bitrendinga oli n'olaba omwana w'obuwala ng'ayambadde akagoye nga toyinza kaawula na mubiri yes nga toyina ng'era mulokole n'amala feyintinga mulina kuleeta kuuma akagenda okusala n'okwawula mulina oleeta luula mupime kati wano bipimo ki pontulakita so bajja mbegayididde tuleme kutambula ng'ensi bw'etambula twekolemu omulimu nze ndagamba mukama nsaagala kufaanana ng'abasumba ba mulembe guno lwaki mbafaanana kitegeeza oba oyagala okuba nga tofaanana basumba ba mulembe guno tandika okuteekawo embeera otambule ng'oli wanjawulo ku bo yes beera wanjawulo
mulokole lwana nnyo nze kankubulye buli wembeera njagala nnyo bamanye nti wendi naye bagenda kumanya batya balina okumanya okusinziira ku nkola yange embala gye nabalamu ebibala byange enneetereza gye nneeterezaamu ne katonda wange kizibu ogende wantu ne kutamanya nti wendi olw'embala yange amiina amiina mama so Jezebeli ono omusambwa guno gukutte fashion gutadde ebiwala byago ne babeera ba vixens mu nnyimba z'ab'ensi tuva tubakubiriza mbagambye wano nga tutandika ti sitaani yali muyimbi bwe yajja ku nsi omulimu gwe teyaguleka akyayimba era bajja bulesa ennyimba nnyingi ez'abalokole buyimba buza aba kubuulire nyimbira kubapeva simanya biki ze nyimba zina kuzina sokoleke anko Joshua nkutumidde yampereza akatambi ng'oli agamba lwakwesimu tugikozesa nga kanisa emu y'ebukalango bayimba oluyimba lugamba anyimba kopa ebyabalokole mbu Yesu gwempeereza ali gumite gumite kitegeeza ki mwami abe mbu ali very strong ye gumite oba y'omuntu akaluba ennyama akaluba eggumba gumitist Yes, ali gamite mwami ebola aje tugenze katuuti bagamba Yesu ali ki gumite kati n'abalokole bagenda biyimba mu kyaki binaaterera kati kakubulire olaba notebook eno sitaani alina peni ku ntebe ye alina gundi eno awandiikira abantu ennyimba n'abalokola azibawandiikira oyagala kututumuka nti luno oluyimba lugenda okukuwa lugenda kukutunda kati n'alukuwa n'oluyimba kati wapeva kati si yaliko wapeva simanya gikube peva simanya mwasi simanya kawanga simanya biki kati kakubulire maama nti abantu bangi bayimba ennyimba nga sitaani yazibawadde direct osobola okugenda w'omuntu n'omugamba munaye nsaba kyenkusaba njagala ompandikireyo oluyimba ye n'agenda ewa sitaani namugamba mpa oluyimba tufunyeyo kirayant nti lugende lukube mulokole n'alyoka akuwa oluyimba n'ogamba ze nsikirabanga luliko omwoyo mulokole si mwoyo oyo kawuula kati naawe omulokole n'oluleeta mu kyaki ne muluyimba katuuti kati katonda ono olw'okuba nti baseba omutukuvu agenda kuva katuuti ekibi kibaabire kubanga omwoyo gw'oyimbira owulire mbu ye yakkiriza dda nti Yesu ali gumite katonda gwenjagala ali gumite katonda affe ali organized tayagala busirusiru obwo busiru katonda affe nno wabujja singa abantu basimanyi nnyo ebyensi tetubireeta mu kkanisa mulokole ebirala byonna mubikole ne mu kkanisa toleetamu byansi mbegayiridde toleetamu byansi kugambye mu kkanisa olaba owaayo mu kimu kya 10 n'okiteeka mu kibbo ky'ekiweebwayo n'ofuna ekisiraani ekimu ekya 10 okitutte okitadde mu kibbo ky'ekiweebwayo n'ofuna ekisiraani twetereeze abaana ba Katonda mwetereeze abaana ba Mukama twetereeze mbegayiridde ensi egenda kusaanawo ntera okubagamba abantu bano nti obutonde bwatukyukira okumanya nti bwatukyukira ebibuga bingi biriiriddwa amazzi ganoonya we gagenda tegalaba kati kyekikola ago kagamba naffe katubaddize baakafaya mbegayiridde mmwe mwenna abatulaba yonna gye mutulabira mawanga ag'enjawulo yonna likiraawo okwagala okukola obulokole ng'abantu bakulaba opulakitisiga obutukuvu ng'abantu bakulaba obutuukirivu bw'okola okolera Mukama gwe ne Mukama kiyamba gwe ne Mukamaawo Katondawo kubanga abantu tebajja kukutegeera ne bw'onookola otya nkugambye osobola osanyusa abantu leero enkya gw'osanyusiza naga mukuba akabazzi ku mutwe azogamba oyo alina akawanga kagumu mukubeeko ejjinja kweko peva nze mumanyi badde kyali wange ebbanga lina mukube peva ku mutwe
oba oli abapu akawanga kaleekaana kavuga ngaaki kibola odda okusanyusa togenda kumalako tojja mmalako so mbasaba mwe mwenna yonna gye musinzidde otulabira tweyongere okwenywereza munda mu Mukama kubanga ensi yonoonese nze kankubulye natuukanga ku kiseera nga n'ekibi nkisensinga bwonna woolaba ekibi we kibeera wabaawo okufa buli woolaba ebbaala manya okufa weekuli emu bbiri tulina omwami gwe tusanze alabika oba yafudde tumusanze ku kkubo yanywedde okugulu kuli mu kkubo naye nga alabika yasuzeewo alabika yafudde kyokka bw'omutunuulira musajja alabika obulungi tumukubyeko amaazi ago oli akubyeyo nange nenkubayo limu tetugenda kitegeeza banyabo ne basema ekibi kyonna we kiri wabaawo okufa nkwegayiridde beera mwegendereza kwegayiridde ggalira buli musota gwonna ogwandibadde guyingira mu bulamu bwo ogwandibadde gukwata obulamu bwo nga tumaliriza banyabo ne basema mbasaba era mbeegayirira tuzuukuke ekkanisa zuukuka waliwo ekitujjira ng'ekkanisa waliwo ekitujjira ng'ekkanisa kigenda kutumenyaamenya ne Mukama bw'ati bw'ayogera nti twegatte tubeere bumu bwe tunaabeera obumu kijja kutuyitamu tekijja tumenyaamenya amiina omulabi yeekumidde ku Expo TV nkwebaza okuba gye twatandikidde okutuuka wano we tutuuse obadde mulabi mulungi nnyo era nsuubira olina ekyamaanyi ky'oyizeemu abula gwali eyo obeerako ne ky'ogamba nti nze okusinziira ku kyempulidde kankyuseemu ennyambala yange wekuba kukyusa mu nnyimba z'owuliriza tukyuseemu so that tusobola okudda mu mwoyo nga tuli mu biseera ebyebiro eby'oluvannyuma nkusaba mukono gwange oddeyo weetunule mwekubemu ttooki obeereko nekyogamba nti nze okusinziira ku kyempulidde Pastor kyayogeddeko kankyuseemu wekuba kwambala okyuse mu nnyambalayo wekuba kusinza okyuse mu kusinza wekuba nga mpeerezaayo ne Katonda okyuse anyuma okuza kunyituno eno gundi yaffe eteekamu ensimbi aba Alpha Media oyina mikolo oyagala kwanjula balina camera gadgets na buli kimu nkwebaza